Okay, mukulikeyo w'omukulu King Smith yayimiridde bannamawulire okubawa kasente. Naye ate Ibra yalazeewa. Ibra ke? Ate omumbuuza nnyo kubanga kale oyo kyemmanyi omu ku basinga okwagala ssente z'abannamawulire bano. Era y'omu mulimu abantu besobola bwe babanga bamugenze mulina bwe mugenzi okavaringa nga bamuwadde ssente nga buli omu alina kufuna 5 ebyo bigambo bya Silivia Ibula ebyo sibimanyi naye nga tweyongerayo we twasangidde omukyala Grace Nakimera ogamba ono yalokoka oyo yennyini Danna nalabye Grace n'engamba oba ndokoke mwoyo amulinnye mwoyo alinnye omwana oli omwana w'omukazi ayaka sinakwaka nze kugambye oyinza okugamba oba kyekizimbe ky'amapeera kuba kyekyo kyasinza okuyitamu e Kampala wano ate ekyahamu mane Grace anyidda naye twamusangidde ne tumubuuza ku by'omwami naga muve ku musajja wange bana mwe muve ku musajja wange ate yamugana mu mawulire yamugana mu mawulire nini mumutokooza omusajja ngenze mwegendereza akayibbaawo wali nze mumanya alabika yebbaawo yagaana omubagamba naye gwe sijja mugamba mwe muyina olugambo ogenda omukoleko olugambo Grace we twamusangiddeeyo gye babadde bayambira abaana ab'obuwala bano abatalina pads abatalina lyakozesa nga tugenze mu nnaku zaffe nze no kyansanyusizza okulaba nga naffe batudduukiridde bino ebintu tebiri Masaka wokka tebiri mu byalo wokka ne mu kibuga Kampala wakati abaana bangi nga tebalina byakozesa abaana bangi nga bali awo yatunyumiriza nti waliwo gye baamuyitanga abaana abeesabisabyayi mpulira kituufu kale nakiwulidde ku Grace naye mbadde sikimanyi bibaayo abaana bayita mu mbeera etaba nnyangu nga abaana beesabisabyayi nga tebalina byakozesebwa naye ate okwesabisa ekyaya kisoyeza ku lugoye lwo n'ogira ku lugoye lwo ate n'engoye nnyina 3 ate nazo nziyuzeeko kale ekyayi kyo kisobola okungatirawo naye nga guno omukolo gwabadde awo ku Sheraton we babadde bagutadde nga baagala okuyamba abaana ab'obuwala abatalina buyambi abatalina horikipads era kati yatambudde ne Shiba Kalungi ndi mukugamba kansuubire Shiba Hori n'enduulu wagiwulidde kuba gwe kati kabaka wano mu Uganda kuba kyafunye abakyalina kikampuni ey'amaanyi eya Olikipads naawe Shiba yatannabakola gundi ezo nga waliwo kampuni endala weziri naye kati Shiba yajja tuwulira engeri muyimbi munne gye yavuddeyo naye n'avaayo abantu babadde bangi ku mukolo gwe twalabidde n'omukulu Kashumba yadde talina kye yawaddeyo yasituse busitusi n'agenda naye nga naye ensonga ki oba alina ekyamunyiizizza alaka alina ekyamutabuddemu nalabye asituka busitusi naye nga yabaddewo ku mukolo ogwo n'asituka n'afuluma abantu babadde mu bangi ab'ebitiibwa era abeeyamye babadde bangi ddala okulabika nga bayamba abaana producer kabituweeko ne ku Grace engeri gy'ayogeddemu gy'alina okuyamba abaana ekimu ku byakuleetera okulokoka nti zaali stress walina ebizibu bingi nga tokyalina gy'oddukira nga tolina ssente n'osalawo okulokoka n'ofuna akufandinga kyobula nti ssaawa zino walokoka olina ssente anti kati bannayuganda baganye ebintu nga si birungi if you hear a good success story muwulira bubi ennugu ziba nnyingi ne zibamalako n'emirembe naye ng'omuntu asobola okubeerayo nze kati nga Nakimera mba njagala nkwebuuzeeko wali ondabyeko nga nina omuntu gwe neegayirira nti ntaasa ekyokulya that is not in my record neera bw'owulira ng'ogamba nti wali abalwanira ssente ze sirwanira ssente actually Mukama yampa omukisa okubeera blessing oba okitegedde kyengezaako okunnyonnyola nti ngezaako n'akatini ke nina n'ennyamba omuntu so sizirwanira so I've never been the kind of person asitukambwa ate biki mu nyambe biki buli omu alina ebizibu ate Uganda weetuuse abantu balina stress naye ate nze ekyandokola it is a personal thing it was a spiritual attack Mukama nansumulula nantuusa wano wendi nampa version ey'okubiri nampa chance ey'okubiri and I'm super proud nkyebaliza Katonda kuba neera amazima neebuuza nzaani gwe yawa chance ey'okubiri bangi nnyo abandisaanidde okufuna omukisa ogwo naye ate yakola ki yaguwanze I'm forever grateful Lord eddiini nga nnyingi teyanziza